This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. ya mitwalo 15 ate meze y'abantu 8 ya milioni 3 tiketi ogifune kati okuva ku mook.com ke ku papa sport makindye paka last restaurant zonna Jude Color Solutions ne ku Serena Hotel ekutusibwako Movit Products La City Events Sanyuka TV Afro Mobile Forest Park Resort Pepsi UCC horo nebitegekebwa Balunya Promotions. Why toko wa pichi zino yakamalo kukuba atera jozeko nafuna kati aba ride now ride now bebaliwa sebo kati kino kikacha pichi kyo sobola okufunira ku app wonna woboli bakutwala wonna woboli bali safe element olaba njitadde ku mutwe bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi so banange ride now eri safe era kati kwentambulira twasobodde okutuuka mu budde leero tuuse mu budde kyewuunyisa emmotoka wagiparkinze emmotoka nagiparkinze balaba wano balama ride now let's ride now so kati ke wafunye aba ride now kati amanyi ogenda sigaza tanti element ogiraba mufune ebibakuumu omitwe n'amannyo mukozesa ride now buli wobooli essaawa zonna bakukima ate bali very professional mbaagala nnyo ate bayonjo waliwo ababoda abavaamu ebiku kale tugende tukole kati bino ebyomukolo bino byembadde njagala twogereko bino mwadde mukola akalango kiki wadde ofaaki tukubuuza emikolo otukakasiza nti mikolo ate kisobola kuba mikolo mikwano gyo gyonna gye mmanyi bano abawala olina obuwala nga bubiri bwali nabo kuwa UIU bw'oyogera ennyo nabo ne mbukubira ne mbubuuza ne buŋŋamba ffe tetubimanyiiko ne nga Namukasa alimba nga nimba ki waliwo ne kazini wo gwe njogera naye nangaffe ku family tetubimanyi kazini ki ogenda nofuna bakazini b'e Kampala ati mwande mukola kalango nze sibimanyi ebyakalango ate Lubega yagambe tannakola mukolo gwonna nabagambyeko nti toyagala ne Lubega ngenda ba confusing nga mujja kuva mu bita bakwatako twagenze omumaliriza Fei che yakoze ne Black Sugar live ya midnight olimba bakoledde live bade bakusse ba TikToker babadde bakusse waliwo ba TikToker badde banjogerako wabalabye ensi yonna yabalabye saabalabye ne bagamba fake mikolo essaawo teryasobola kuwasa bebani mubandageeko mbalabeko we bafaanana nga sinaba discussinga kankano mutyaba naye n'abaana ba TikTok nga bamanyira abaana baatugambye nti teryasobola kukola ki nze ngenda kuba mbukunoonyeza wano noolaba kakaawo bano ba TikToker bagambye nti emikolo nze sigenda kwogera ku mpozi z'abaana ba TikTok basigale nga ba TikTok kiki Kasuku
Kati Kasuku ndiko discussing abana ba TikTok. Abana bagala likes ne views na kumanyika. Si discussing abana ba TikTok. Singa babadde mawulire ngaffe nandi ba discussing. Ne bali ba TikToker. Sigenda discussing mbozi za TikTok. Singa zibadde mbozi za media, nti Zubeda yakwogeddeko, Gundi yakwogeddeko ng'abantu balina amanya nga bali eno mu media. Awo mbadde nja correspondinga naye abaana ba TikTok sijja bayingira. Sijja basobola ba idol bajja kunvuma. Sigenda discussing mbozi za ba TikTok. Abo baba balamu bange. Bala woko. Ku TikTok ope. Mwagabe musajja TikTok. Kati tuyagala nyiza balamu bo. Balamu bange ndeka sigenda yomba balamu bange. Tuyagala nyiza balamu bo. Si ba TikToker. Ba TikToker. Kati yagala nyizire mbalamu bange. Bano si ba TikToker, bano ba mawulire. Ba mawulire. Ba mawulire. Gundi wakolako ko naye. Ani. Black Sugar wakolako ko naye ku baba. Simumanyi. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Namukasa Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Aliya ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kugere kutoka ntoko ndimbuzi nyefu nyefu. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange. Abakyala abo bola bababbi. Abakyala. Wele somwiro mwenye mbuto. Katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Oya baweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna. N'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista Biblia mu detergent. Waliwo wanangalie boda yakasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Shulaba kuba kati Namukasa. Osegerera. Gambo badde nabingi Kasuku. Eh?
Ebigambo badde na bingi. Ebigambo mbadde na bingi bannange welcome to yet another edition of Kasuku Live. Gundi tugirewo ko bino ebintu tukole tusobola Namukasa ng'otambula ne kana akantu kabam lip kabina kankateekeko ko nange ana ateka mulembe lekerawo ebyekisiro lipstick namuvudde kantami kati nsiga kano. So olunaku olwaleero banenga sinagenda wala. Yes. Electoral Commission ekutegeeza nti enkalala z'abalonzi leero ne tusembayo. Beera ng'ogenda weekebere ku nkalala z'abalonzi. Voter verification exercise egenda mu maaso eggalawo olunaku lwaleero. So genda okebere ku polling station oy'owandisiza olaba akafaananyi akaliko kekko olaba amannya go geego olaba banniini eriko yeeyo ate olaba waliwo abalala be bataddeko abatalina kubeerako. Mama oyina mmanya beera ku kyalo. Waliyo abantu abajja ku kyalo ne beeteekateekawo nga si baako. Kati osobola omanya abantu ba Mugundi yammwe naye mama ng'akalango mwakakoze bubi. So ate ayinza okwagala otteeka. Ndese abagabo mmanyi bameka abalimu. Kati gwe oyinza okuba tomanyi naye abamanyi bamanyi. Yesu kati baga nti kebera olabe nti oyo wa wano. Nabo baagala tutawala. So obubaka obuvira ddala ku Electoral Commission abagamba nti kati tuli mu season ya bululu era ogenda kuba obalaba nnyo ku Kasuku Live. Ojja kiwulira. Wabi? Walidde. Ate alidde bazze balanga. Kibi? Tesi wabi. Naye ate bana tobeereyo ng'oli wa Nuupu, oli wa FDC, oli wa NRM, oli wa JM, oli wa ki. Buli omu aleeta akalango. Noga nti sijja kulanga. Kaleeta akalango. Because ekinzija mu buliri nnoonya ssente. So anaayagala okunyiiga era Kasuku walya. Kasuku totuwagira ffe. Gwamanyi. Abaana kasiteeka be bagirayo ati oh daddy chicken. Nga chicken yajja. Daddy Weetabix. Awo. Daddy cornflakes. Gwababeera babeereyo batandike. Omanyi abo biki kwato yo. Babalisa sumbusa z'okukubo. Mumuwe munnyonnyolemu ensonga zo. So byebyo nno bannange. Otherwise Jenny. How are you mommy? Okay. Anaye Namukasa wabadde otusse. Namukasa twatidde tugamba mutyaki. Twabadde tutidde. Nga mutyaki. Namukasa speedi nga nnene. Nga TikTok akutwala kaguddeyo. Ate si TikTok. Alina mulabi akwegaana. Tuwulidde ka video kagamba musima mama we yamugambye mbu aveyo akiralifayinge bw'ayinza okufiiraawo ate abakaaba nga tebabitegeera siba biki n'avayo naga nti yeewuunya n'abamu babuloga nga bala baaliko bamaneja ba ZTV mwino gwe batambuzi. Nurudini ate yabadde agamba ani omulala. Ye Nurudini alina samasama mungi. Yayiseewo. Nurudini yayiseewo. Gwe ne Nurudini. Ne Nurudini. Mwayawudde. Nnyo akola bibi enkola byange. Lwa musajja. Si lwa musajja but Kasuku mulimu ensonga nga za family nga tusobola ziyingiramu nnyo but Nurudini yayiseewo we yandikomye. Yayogedde kisa kitegedde. Yagambye eki. Akuba omusajja mbu musajja muyaaye ebiki boogedde ebigambo bingi. Nze sinavayo ne mbagamba nti omuntu gwendeeti nga navuddeyo ne postinga ku musajja. Bibadde nga ku TikTok kati fe twayita nti TikToker. Eyatuuka luli yali ku live naga nti kangenekero Namukasa akyaliyo. Mwakola live ng'oleekaana eno n'oli aleekaana eri nga tubawulira amaloboozi gayita mu live. Ali ku yiye naawe oli ku yiyo. Megatron. Jangu. Mwakola live. Oyo Moze Nurudini tebaagala musajja bwe buzibu. Tebamwagala. Nze simuyinaako buzibu. Singa mumutwala obudde ne mumutegeera. Bamuyita omwavu omusajja si mwavu. Bamuyita omufere omusajja si mufere. Ekyobufere kyo sikimanyi. Naye kiri ekyenkalu nange baŋŋamba nti mwavu nawulira biwulire. Bigambo mwavu ki. Naye anti kati problem eriwo olaba Namukasa. Kati ffe Namukasa olaba tukulabanga muganda waffe kalito sister. Naye enkwata gye yeekuttemu tetugitegeera. Bwakuteeka ku mutimbagano bwakuyita. Nedda olaba obuzibu obuliwo ye. Eyo PDS nnungi. Nedda olaba obuzibu Kasuku obuliwo bwe twasanze. Omwami oyo
abadde ebintu bya media tabimanyi like tabimanyi kati abantu ba media babi jokera ye abadde nga ku TikTok kati omujja ku TikTok ne mumuteeka ku Namukasa media yo negenda kola ki mubeerako kati pressure bambi ayina era akyali ku TikTok tosoka nyunganyo nti ate media ali ku TikTok kati bamugattako nange ne mumujja ku TikTok ate ne mumuleta ekizibu kye twafuna ekisooka Namukasa be wali profiling omusajja oyo ene waffe oyina bwe wamufuula bwoti ne tulowooza nti tugenda twagenda olanga TikTok si TikTok kati akola ne live gwomusajja akola live omumanyi ayina enjawulo ne ba Crystal Panda ne bagondi Bruno K kati omuntu tabeeko ne bulamu bw'entula kuba nti alina Namukasa alina obutakola kino ne ate nze kati ekira kye nninamu nti nina ne ttiimu gye mpagira endala etali eyo kati eno baŋŋamba kuba yuza buyuza kufiirako bufiizi pressure y'amaanyi mbu omusajja mwavu si mwavu asokale akugulira emipiira gy'emmotoka emipya ate emipiira njagala gyaki kale nedda akukolera alignment emipiira gyo tegiri aligned ne shoko zizo zira emmotoka ye etuula akutereko shoko empya azitwale shoko za kawondo ziri mitwalo 2 gye mitwalo 8 akutereko shoko mukole na alignment kekakadde kamu kati omusajja agamu mutaddeko amaanyi kati wiiki 3 emmotoka eyo buli kiseera nkugamba nti shoko ezo obuzibu ki alignment emipiira yo giri begiti gigenda tandika okwerya munda maze ebbanga nkikugamba kati tasobola kulaba nti emmotoka yeetaaga shoko empya na alignment ko tutandikira okulaba oh baby this car Namukasa ogenda kufuna heartbreak eyaddala ate baŋŋamba alina ne mukyala we ate kusinza be nawulidde ayogera wali ne ŋŋamba alina mukyala we yoyo omukyala we Netherlands oli yayagala okukuba bifo ebyo era kyova olaba bambi yavuddeyo nga yabadde agezaako kumprotectinga naye nga tamanye ali mu kwonoona bwonoonyi Namukasa ali mulamu kale ne Megatron tamwagala yatukubidde eggolo ne Shalom n'atugamba mutuyambeko mu musajja wa mboozi anyumye emboozi nontuka n'omugamba ne Kamiru kusheko kejja bwalwana ayina mulalo liko live agani wano ndiwe emyezi 6 ne ngamba emyezi 6 ngajiba mingi nyata tayise okusukirira but you're in love you love him do you love him okay kadi Namukasa Namukasa ndozo ya Megatron aga musajja kati influencer alanga n'okulanga kulaivu alangirako kati tuchaye he's a TikToker and influencer kati bano bemukole emulimu gwe gumubozoogana baki bogamba sirevoyo kati Mukasa jekerizi yaŋŋambye kugambe mbo aina bwino gwaleeta ku Saturday tagenda kyeyongeza namuganye nemugamba Namukasa tumuleke nanga kale naye naŋŋamba nti mwali mu bbaala mukazi w'omusajja najja mukazi yava America najali nyono kagere n'amugwako ekyali awo mugwe wamugamba kimu baby obo omumaliriza find me home befu ekisooka Kasuku nze sikuba bbaala mwali mundayiko nga ndi mu night life nze sikuba bbaala kuba mwali mu lounge nze sikuba bbaala ebyo by'omusajja omufumbo sirina musajja mufumbo omusajja omuliko bwomu oyo omusajja si mufumbo gwe mutaddeko nti mufumbo si mufumbo era yavuddeyo n'abagamba talina mwana bulaaya si mufumbo ate kalike yagambye mbu ye sima biki ebyo maama we yamugambye sima takola ki naba ninga yakajjeeyo wano njakanka kuzannyire wano fe tuprotectinga gwe lwakuba tokimanyi era tulina mufiirako temumwagala don't blood my name temuteeka linnya lyange in anything nti temuteeka linnya lyange mu kintu kyonna ekikwatagana
simanyi wakikaze ka kitundu nade nakajjeeyo yayogeredde eddakiika nnamba kamala okulaba wano yayogedde awo nakalabye ekiro muti abagenda ku Nakato Angela 1 ojjeyo ka vidiyo ako wano ndaba gye yakozesezza tukireke mumuleke bamite mumuteekako maanyi kyaba kireke mutaddeko amaanyi mangi onaamukuba oli simanya tiktoka si tiktoka yagambye mbuto Mukasa yagambye nti American Dream gyesonyiwe American Dream andi muyagala kukola nga rape mbugenda mu America mbwokopa rape be yafuna Omumerika naawe n'omufuna kati oyagala mbugenda America aliwo agenda okuntwala America ono Lubega si mu America gwe watandika ali ku live ng'ogamba simayo omusajja alina passport simayo ya America biki koti Lubega ebba wange kati tuli ku kye ekituufu mubireke buli ebintu ebitambula tubireke bigende bugenzi nga mpewo we let it flow yes tuleke omwami oyo bannange mulekerawo mwogerako muyaye yajaba yayizadde akamuleke mwami Lubega sikuyinaako buzibu zade simulabangako amutaddeko amaanyi Mr. Lubega be in love nyamu bw'otuka okudduka run away kati ekyo oyogedde kyaki because you run away I know it you run away ojje wano weekaze nze natuse nga nakooye nga bakudduseeko we know you bwotyo bw'oyogera watuka kasaano nzera ku Valentine ngenda sima Spain visa yagaana nkulage kati wachi wali nkulage imedo atondaga anti kati ekiriwo wachi wali otukakasa nti ogenda nga tonafuna visa negaana nkulage bwe yagala bukakafu kogabi naye mutadde ku mwami amaanyi omusajja bamutaddeko amaanyi waliwo be nalabye Namukasa omusajja mujje mu kamera ani yabagambye nti yeye ebintu mubireke bitambule akulidde bulungi Namukasa wenne ennaku zino onyirira ensi tokyagiteekako n'amaanyi amaanyi oteekako gaki naye Nuluddin oba kiki oba Nuluddin ayagala kukusaba oba yali yakwekuumira nga yayagala kukubya kati alaba odduka Nuluddin atadde ku musajja amaanyi buli lwasanga live emuvuma ajja n'alikola request oba n'akubira ali ku live namugamba ebyo bye mwogera bitono nze ninawo nekino oyo omusajja bwati wamma gwe yabadde agamba naye bw'oba oyagala omusajjawo mubeereko naffe batwogereddeyo ebigambo era omukyala byayasama omukyala naga nkyali naye mbw omusajja akuweebudde ampeebudde tayina waweebuuka dda zizange nti mpeebuuse naye omukazi yatugamba alina nudes zo bazite kati eno ye time buli omu ate kyawulira kyayagala okuta naye nga ze kyemanyi kino omukazi yatugamba obuzanga Zubeda yatugamba nina nudes ze yasika ziringa nkoba za gaadi bwe yagamba kuwa reported speech ekintu ekyangu kiri bwe kiti kuba kati bino ebintu bye biriwo tebigenda vaawo kati naye atopingeko ebifaananyi nakyo kiggwe kugamba ofulume lumu omanyi nti kati ekyo nakiko yes gwe lumu naye nkuba z'eggaali bituufu banveeko naye nze nakkiriza okuweebuuka bwe kuba kuweebuuka Namukasa aweebuuka dda mumwago nebyosalaganya ebigambo omusajja amwagalako linnya simanya amulebula kandebule mundeke bandebule nzikiriza bandebule when a woman is in love nedda si ekyo nzikiriza bandebule Arakeri yagamba when a woman loves she loves for real ye fezi Namukasa gyaliko amaanyi mangi ate nze asobola omudifendinga nange mpulira jjukira ate omukazi nga yeyagadde betutya abantu bwe bayogerera bindeeba rape n'agamba the American dream is real kyonna buli ekyayogerwa she's in the USA abaayogera oli Kampala wano enfuufu okufuuwa nnyongera bajjukiza mwogere bwe mwogera oba omusajja andebule nange sirina buzibu kundebula bwe mba muwulira omusajja muyaaye leka njaye oba muyaaye abeere oba mwavu tulisula kakeeka kale n'omwavu wange nakkiriza tunaalya mukene n'entula
naye takutunze mmotoka. Musajja alina n'emmotoka ye naawe. Ekyo si kiganye naye tagikutunze ino. Me I'm only throwing caution. Baagala olaba Kasuku. Abantu bulijjo kati balayika balinze. Abantu bonna babadde balinze omusajja gw'engendo laga. Wadde sinavaayo laga musajja yenna. Naye kati baagala okumuweebula. Bamuleebula ku TikTok omusajja yatulaga musula mu nnyumba yeemu. Kikandabe bannaye Namukasa ali ku kidakalabe ka TikTok ng'ava mu kisenge bw'agenda alabe ky'oliko eri. Naye Namukasa mweyagalidde mu ggwanga lino bannaaye. Mmwe ndowooza temulina kye mubanja gavumenti. Tukole ki? Mumulako kuyiga Lunyankole. Nze Kasuku ekituufu ndikootetedde kyennina. Era omuntu yenna ali eyo ng'awulira kyebanjagala kinafu. Komeeyo nze mpulira kyebanjagala kimala. Batuleke. Batuleke olaba ebyo eby'obwavu boogera mulebula muswaza ng'omusajja mwavu naye omusajja alina ssente. Si mwavu. Naye ssente azikuwaako? Ampa. Okay. Daddy Lubs. Ate yakomawo n'ebintu yandeetera ebintu okuzeebulira. Nandeetera engatto, nandeetera botto, nandeetera perfume. Nandeetera bujaketi. Ulira bye yamuleetera engatto ne botto. Namukasa tontama misana. Fucking shit. Ndikomyawo bintu bya kisiru ebyo. Ng'omanye engatto ze bandeetera Kasuku. Ne botto. Yeno botto gy'obadde ng'ozuuza ebiseera ebyo. Mweri ne mu mmotoka yandeetera ebintu bingi. Naye Kasuku mwasazeewo okuba musajja naye mumukube. Naye nze nali simanyi luno olunaku ndirulabako. Yandeetera ne botto, engatto, obujaketi. Don Luo Bega. Alina ssente. Tewali buzibu. Kati ebyo bye baleese mbusimanya mwavu, si mwavu. Namukasa okuva na kaakati nyimiridde mabegawo. Ayingira mwami Lubega kye ŋŋenda omukukolera naye agenda kyewuunya. Awo. Ndi mabegawo. Nze omuntu yenna alina kasita aba mulaavu. Mbeera mabegawo. Kyakivola bola ne ku biseera bya rape saayogera okutuusa lwe yaŋŋamba nti ndi idol siina byakkola. Nali mabegawo. Oshegedde. Era nakati simukubangako bintu eba. So I'm going to be fully behind you. Yes. Let us chase the American dream. Musajja talina buzibu. Let us chase the American dream. Talina buzibu. Naye Namukasa mu America onofaanana otya? Onofaanana otya mu America? Ng'ogenzeeyo. Anya wagamenti njagagenda. Toyiza otayagala genda America. Lekeraawo ebyekisiro. Yasamira muri. Abonna abadde ne bagamba nti omwami mwavu balina na bipaspooti bya bbulu. Kasuku omwami yaludde e Bulaaya. Alina bye yeekoleddewo si mwavu. Naye oli bw'awulira nti omusajja mwavu, it's okay kambere n'omwavu. Kambere n'omwavu. May Ruth yayimba. Sikola bye munjagaliza bino mbikolera mwami wange yagagala nsiba akabina yayagala emimwe emitintinge. Kati wali buno obuwala bwa TikTok waliwo obwanzimbako akayumba buli we balaba live ne bujja bannange Namukasa omusajja akuswaziza East Western Center kanswaze. Bo be baswala oba nze nswala. Mbo omusajja ayagala linnya kale kalifune. Musajja wo. Musajja wo. Kakola bulungi. Ntwe yoyogera. Kati ebyogaseko. Has to be the magic stick, nothing else. Because what's that? Naye Kasuku bannange. Naye bamuveeko oyo mwami ava mu family ya kitiibwa. Wadde nkugaye ndi ku mugongo gwo naye ate tokiyisaawo. Ojja kundeetera ate okulowooza ekirala. Family ki? Ya Medadi Lubega Segona. Anti ye Lubega kati noonya Drake Lubega. Akuwandiikirewa. Family yaabwe. Ne banaakukkiriza n'olugambo lwo. Ate oba mwe munnemesa. Yo family yaabwe.
ono muganda we oba muganda we kati oyo gwe mugamba omwavu mama si mwavu Mr. Lubegasa okirabye Daddy Lubega how are you oh daddy tuli wano ne mami yeah how are you daddy yes mami wale kulonda musajja mulo oh how are you daddy mami buza ku daddy hi baby Kasuku ino kwagala taata wo yoyo taata wo gwedda kufunidde nebone gatta n'abantu mukube taata wo tudamalako mwate munko yokutaya yanga pusi nkugambye n'okuba ku bunkenke sawa nabakuba oba wakegameno naye tukakase nti ali ku gwe wekka talinayo mukazi we alina muntu mulalo omusajja tasobola nakwenda nze nkubuulira Kasuku wallahi tasobola kwenda sikulimba bannange nze Kasuku ze nkubulira osobola obeera n'omuntu n'olaba empisa z'omuntu but omwami oyo tasobola na byabwenzi tasobola era baba bamwesibako mbu simanyi era ne wabaayo omuwala musimanya yankwanye muwolereza kuba tasobola kwana tabisobola kati gwe yakwana atya ebyange nabeera yaguma bugumi naye ebyo ebyabawala musimanya ava mu inbox yona ali muyoli balimba oli omusajja atya n'okwana tankunyembe takwana tabisobola tasobola bintu bya kuchitinga olaba esimu yenza ajimpa n'ojimpa n'enjiba nayo olunaku lulala tena password y'erinnya lya password y'erinnya lyange Namukasa Jenny kati yego muyita omuyaayo omufere nina mukwano gwange Jenny awo ku UAP how are you ndudde okuwuliza I hope you're doing well. I hope things are moving on well for you. Nane Veronica awo ku UAP kansubira oli bulungi. N'abantu bonna n'abali awo ku UAP. Yes, I hope things are going on well for you. Boyogedde Jenny nenzijukira Jenny oli. Naye ogambye nti password y'erinnya lyo. Akuwane ku simu n'obeera nayo. Esimu yeze andaga olunaku lutambudde bweruti biki byonna n'abindaga. Bwe mba mubuuzizza. Ola musajja tasobola kwenda Kasuku. Tasobola kunyenda. Kwanza Lubega baba beddira ki? Ngabi. Twafunye daddy naye baba. Mami yo profile is daddy baba. Naye jukira the higher you go, the harder the fall. That's okay. Nze kati ndi team Namukasa Lubegs. Daddy Lubega nkubuzzaako nnyo. Musajja bonaamumanya, bonaamutegeera. Nja kufunayo olunaku omubiri. Talina buzibu bakuba wa bwereere musajja. Orlando Events Talents Limited batuuse kowa nakonkona inedi dansi mundamuli nakonkona amana muwala yefuga tamuwulira Chigera kwa live Toronto, Canada ku 30 Gordon Mackay Road eno second edition Emperor Orlando Experience meinga 17-25 ngatatambudeyeka alina Jeno Omega D Okinga dollars nsanvu VIP dollars 10 mwatutasedde emyango saa 12 nga jagudwa wonta osobola kweza e-transfer ku emperororlando@gmail.com okola booking zonna kuba 647-0 awo nga tukuwa tebo ewiyo tugenda kuba kulukoba live band ne True North Reggae Band tosoba DJ abakabi DJ Selector Team Z DJ Mandre DJ Evos n'abalala bangi abantu Scarborough downtown Richmond Hill, Mississauga, Durham, Shepherd, Finch, GTA, Toronto, USA, Greater Toronto, Paka, Ottawa, Guno Mukola Gwamwe, Saudi Gulu, Binono Bitegekedwa, Orlando Events Talents Limited. Kati bino ebyomukolo bino byembadde njagala twogereko. Bino mwade mukola akalango. Kiki wadde ofaaki?
tukubuuza emikolo otukakasiza nti mikolo ate gisobola kuba mikolo mikwano gyo gyonna gye mmanyi bano abawala olina buwala nga bubiri bwali nabo kuba UIU bw'oyogera ennyo nabwo ne mbukubira ne mbubuuza ne buŋŋamba ffe tetubimanyiiko ne nga Namukasa alimba nga nnimba ki waliwo ne kazini wo gwe njogera naye nangaffe ku famire tetubimanyi kazini ki ogenda nofuna bakazini b'e Kampala ati mwande mukola kalango nze sibimanyi ebyakalango ate Lubega yagambye tannakola mukolo gwonna nabagambyeko nti toyagala ne Lubega ngenda ba confusing nga mujja kuva mu bita bakwatako twagenze omumaliriza Fei kye yakoze ne Black Sugar live ya midnight olimba bakoledde live baade bakusse ba TikToker ba TikToker baabadde bakusse waliwo ba TikToker badde banjogerako wabalabye ensi yonna yabalabye ne bagamba fake mikolo wessaawo teryasobola kuwasa bebani mubandageeko mbalabeko webafaanana nga sinaba discussinga kankano mutyaba naye n'abaana ba TikTok nga bamanyira abaana baatugambye nti teryasobola kukola ki nze ngenda kuba mbukunoonyeza wano ndowooza olaba kaakaawo bano ba TikToker bagambye nti emikolo nze sigenda kwogera ku mpozi z'abaana ba TikTok basigale nga ba TikTok kiki Kasuku kati Kasuku tandiko discussing abaana ba TikTok abaana bagala likes ne views na kumanyika si discussing abaana ba TikTok singa babadde mawulire nga ffe nandi ba discussing ne bali ba TikTok sigenda discussing mbozi za TikTok singa zibadde mbozi za media nti Zubeda yakwogeddeko gundi yakwogeddeko ng'abantu balina amanya nga bali eno mu media awo mbadde nja corresponding naye abaana ba TikTok sijja bayingira sijja basobola ba idol bajja kunvuma sigenda discussing mbozi za ba TikTok abo baba balamu bange babalamu ku TikTok ofe mwagambe musajja TikTok toyagala nyiza balamu bange ndeka sigenda yomba balamu bange toyagala nyiza balamu bo si ba TikToker kati yagala nyuzire mbalamu bange bano si ba TikToker bano bamawulire gundi wakolako ko naye ani Black Sugar wakolako ko naye ku baba simumanyi ate Fei yaliwa Fei yono simumanyi mulabye leero ono gwe bayita Black Sugar bujje gwe muŋŋamba ono ye Fei sibamanyi bambi ndabika mba inspiringa olaba bankoledde live kiro simanyi Fefi ye Fefi digwayo literi Fefi leka balamu bange ba TikToker leka balamu bange sigenda nyiza balamu bange Fefi na Sugar ki oli Sugani balamu bange mbabuuzaako Fefi ne Sugani Brown Sugar mbabuuzaako balamu bange Kasuku tuve mu mbozi z'abaana ba TikTok naawe tukolera abantu genda ku kirala bannange abaana ba TikTok mbaagala nnyo muli balamu bange tugende waddako kati weesirisa biki
Kati abantu bonna gasibamanyi. Fefi ne munne sibamanyi. Ye Fei. Fei. Simumanyi naye bwe babanga gye bali nga batwagala. Mwe bali kutwagala ne mama wange. Kati ndi musava nga namunswa. Kati bw'otayogere ku Namukasa views olowooza onaazifuna. Oli batawogera ko tofuna views. Kati essaawa eno ogiraba buli muntu anoonya Namukasa amwogereko afune relevance. Kati kye banoonya? Banoonya relevance. Yes, banoonya relevance. Naye omuntu gwe njogerako yekka gwe njagala atambule y'omwami oyo. Naye abasigadde sibawa masannyalaze. Sigaba masannyalaze. Siri feezo gisigaza. Gisigaza kanjibeeremu n'omwavu wange. Netwegwako de Nurudini tugenda. Manyi bwengenda tunula ku Nurudini. Oli mumalirivu. Ndi mumalirivu nga katugo kasirira bwe katukota. Now, nga tunaba kweyongera leero edition ya Namukasa. Yes. This Friday morning. Namukasa nakyaza Dr. Tyamale. N'agamba nawe benali njogera ku ba TV nawe wavaayo n'oboogerako. Mutosana nakubako TV. Wabiraba twabyogeramu. Kati olaba Kasuku. Abantu banoonyeza okuddamu tambula mawulire. Nga bamanyi we banayogera ku Namukasa, Namukasa agenda vaayo apaale, ayogere kiri please. Nze sirina budde ebyo. Kati no nafuna omuntu angamba Namukasa kino tokikola. Kati oyo naye sirina budde bwe. Nyabo nafuna omuntu kati antegeerera angamba Namukasa sirika. Namukasa tokula bwoti. Kati bw'aba abadde annoonyezaako masannyalaze naye sigalina. Naye togenda gamuwa. Sigalina. There won't be any electricity. Ne bwanvuma, ne bwakola ki wallahi. Nayagala okubuuza. Mwali mu meetinzeeko naye? Omwami oyo twasisinkana eri ku Jakalanda. Bali bazze kola ne kwezi. Nze seefasa bantu. Era nali ntudde najja nambuuza. Saga ya kamilioni yali ekyaliko nga yakajjaawo biki. Najja namuzana nga Namukasa tukwagala naye oterezaamu wano n'oterezaamu nga mbuulirira ne mugamba kale nangamba naye nkwagala nnyo genda maaso kyokola kirungi ne mugamba okay ye yajja nansanga nze seefasa bantu era nze sootuula mu kifo ne bwe bajja abantu nga tebanyeze sinyiga bwe yamala n'agenda kati nagenda okuddamu olaba ku intaneti nga nvuma ne mukubira essimu nangamba nabyogedde naye gwe wasooka okunjogerako ne mugamba mbadde nsaba mpeka vidiyo nga nkwogerako atakalina ne mmanya kati bano abantu yonna ayagala okujja ayogere ku Namukasa, Namukasa aveeyo waya zimuveeko, Namukasa abeeko kyayogera abeere ku Namukasa akole live akola atya nze abantu baze ne bannumba naye nga ngambe sigenda kuddamu basigenda kuddamu kati n'oyo mugase kwabo ne bwana nvuma ne bwana gamba Namukasa afaanana atya nze nemanyi bwe nfaanana beautiful young girl nemanyi bwe nefaanana nti yagambye ye avuga benzi nze nvuga haliya benzi yange tesigala waka tambula nayo ati mulimu omuntu agamba nvuga benzi naye nga benzi esigala waka aba ku board benzi nga ya mutu gochimanyi nze nebaka olumu nemba nga nvuga jeep ngenda okuzuukuka nga nina haliya yange nenjikumamu ekisumuzo nemmanya nti wano wenkoma omumpi watuuka wakwata nojja nayo nenzija nayo kati naye atambulire mu kisa kya Kristo mu kisa kya boda naye yekubiriza otambula n'amajaketi pewe jamuyingira amawuggwe nesigenda muvuma muwa n'ekitiibwa muntu mukulu oyongeddeko kyaki ekyo oyongeddeko kyaki ayongerako kyaki nti muntu mukulu kusoma amazima ga Katonda batwali tubalaba abo bizonto
nga batusaliza CD twali mu senior 5 nga tulaba bizonto simanya yanga zonto twali tubalaba nga tusoma I was in S5 nga yanga zonto yani oba yali yanga zonto oba yali yanga zonto ne bannange kati we batula ne bagamba ne bayita bazonto kati nanzire mu zonto eno nange ndabye ebizibu mu musi yanga zonto nkutumiddeko kati nolaba waliwo ebintu ogenda kuspreadinga obukyayi nze ngenda spreadinga mukwano sigenda kukuvuma era nkutumiddeko yanga zonto nze nali balaba bambi baali batusanyusa oyo zonto ne banne simanya yanga zonto yali yanga zonto oba engeri gye yali omuntu bambi naye bwe naafuna ssente jamugulirayo kapulimu bwe naafuna ssente mukama atuyambe tufune ssente I love him simulinaako buzibu muleete addemu anvume naye noneze ne bwanvuma sigenda muvuma so olunaku olwaleero tubadde ne Jani bambi n'avaayo n'agaa nti omwami we tumuleke omwana tu ate kati ye daddy Lubega my daddy hawaya obulamu bugamba butya daddy kitwala kikwasaganya but you know being in love is a very wonderful thing bwolaba abantu abali mu love n'engeri you know mulamu kirungi nnyo okumanya nti waliyo omuntu agenda okutuulirawo tawulo agambe nti bambi tayenda takola baati naye okuteesa ennyubako ekomye aba online in-laws okuteesa kukome simanya yakoze bwati simanya akuswaza simanya akwagalirako linnya okuteesa okungi kukome okuteesa kati wano ku kya influencing kyo mugenda kukola mutya ekya influencing ki muze kyayogeddeko nti akwata n'obulango kiba tekisusse bawaayira naawe muze tebaagala musajja oyo simanyi obuzibu kiki simanyi munnaye tebaamu ate kiri ku Nuruddiini kugambye Nuruddiini bwasanga live nga bali mu mukuba afuna n'ennamba y'abahosi bannange munteekeko nina info omupya n'alyoka ayogera ebyebule n'ebule ebitakwatagana nga talina buzibu omwami oyo musajja mukkakkamu omusajja musirise talina buzibu musajja watu naye media emutaddeko akayumba emuvuma ekola biki simanya Namukasa watomedde gwe wabadde oyagala njagale taatawo lwaki muntegeerera bwe binaagaana nja kuva nja bireka bwe kinaatuuka ne mpulira nga kiganye tujja kireka si byakwefiirako ate ekintu kye tutabagambye temukyogera bwe mba sinavaayo ne mbagamba me and him we are dating kireke so tusigale busigazi wano we shouldn't speculate mukireke kibeere bwe kityo nga bwe kiri bwe naavaayo ne mpostinga nti nze naye twedatinga then tutandikire awo tetulina kye twayogedde mwe mwogera ebiyitirivu bannange okuteesa kukendeere bw'aba mwavu it's okay majaketi nkyayina ge nali nyambala ku baba tunaagambala ne tulinnya booda ne boto gye yakuleetera eriko n'obumasaamasa naye bannaye oba basajja bakozesa butiiki bannaye butuwa ku buti bwe mukozesa butya yandetera engatto nandetera ne boto okoowa awulira ng'okooye Kasuku omanya abantu ekya boto kinkubye wala boto yakuleetera nnyo yandetera engatto ez'ebbeeyi nandetera amajaketi namba shades ne zino zino nazigula South Africa yampa boto nungi eriko obumasaamasa
kuba gwe wange otugambye tukkatane naye olina kyeyagala okwogera siina abasajja balina obuti bwabwe kati oba yakakukubawa simayera gwe wamukibane ku kisaawe mu kawundo yammwe eno bannaye kambaagalize wiikendi ennungi mubeere bulungi mweraba siina kyennyongerezaako nkomyawo munnaye aye tunaagamba ki bannange mukendeeze ku bimwa. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye